maaso tunule waggulu kununulibwa kwaffe ffenna kusembedde. Program Manya ebiro teweetaaga kugisubwa. Tuula tuyige. Tuula tuyige. Omwagalo w'omukwano ampuliriza n'awantunuulidde nkulamusizza nnyo nnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yeebazibwe Mukama Katonda asisidde obulamu bwo n'obwange okuba nga tukyalina omukka mu nnyindo zaffe. Bayibuli egambye nti abalamu bamanyi nga balifa naye abafu tebaliiko kye bamanyi. Kitwala okubeera ekyomuwendo gwe okubanga obubaka nga buno bukyasobola okujja gy'oli nga bwongera okukuteekateeka n'okusitula essuubi lyo ery'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ffe mu ggulu gye tulaga kuno si kwaffe kubanga eno ensi ekaddiye. Ayogera naawe era gw'olabako ye Richard Kasumba omuweereza w'enjiri ya Kristo okubona ensi yonna nga nsinzira wali mu Restack Foundation Ministries okutuusaako oba okujja okuweereza. Kwaniriza era nkulamusizaako mu linnya egganzi erya Yesu Kristo. Njagala n'okusaba weegattwamu nange tuweeyo okusaba nga tugenda okuyiga. Katonda affe omwagalo omulungi ow'ekisa ogulumizibwa obw'ekitiibwa ennaku zonna. Tweyanzeege kubanga otuwadde omukisa okubeera abalamu. Okomekka mwaka nga ompa ebigambo byokka ebiyinza okugasa omuddu oyo n'omuzaana wo. Ebiyinza okutusitula mu mitima gyaffe okusobola okukusemberera n'okweyongera okubeera n'essuubi ery'okusinkana bw'onobanga ozze. Tubeere mu abo bali kuwaniriza nga tugamba nti wuuyo omulokozi waffe azze twakulindiranga obwedda. Tubeere ayi Mukama okuyita mu kigambo kyo otuteeketeeke era otuwanguze ensi eno mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Obunnabbi nzize nga nkakasa nti bwe buba ensi bwe yeetaaga olw'okujjuza enjiri. Enjiri eteekateeka abantu si kugaggawala, si kufuna visa wabula okutuuka mu bwakabaka obw'omu ggulu. Nina nnyiriri bbiri ze njagala ennyo mu Bayibuli ezeesigamye ku nsonga eno. Olumu dusanga eri Matayo essula 24:14. Yesu yaluwanga akamu ku bubonero akagenda okulaga nti enkomerero y'ensi esembedde. Matayo 24:14 lugamba lutya? N'enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa mu nsi zonna okubeera omujulirwa eri amawanga gonna olw'enkomerero n'eryoka etuuka. This gospel of the kingdom gwe mwagala ntunuulidde naawe mpuliriza. I'm not here to preach my word. I'm not here to preach what will sound nice in your ears. Ndiwo wano okukuleetera obubaka mu kiseera ekituufu eri omuntu omutuufu olw'ensonga entuufu. Obubaka obusitula essuubi lyo obukuteekateeka oyingire obwakabaka obw'omu ggulu. Bwe tusaba nti kitaffe obwakabaka obujje bujjiriraani, njagala obeere mu abo. I want you to be a candidate. Mu abo anaabeera mu bwakabaka. You are candidate for heaven. Please, toli candidate wa geyeena. Ekisazeewo mu linnya lya Yesu Kristo. Njagala okulaba nga weewandiisa mu abo abagenda mu bwakabaka obw'omu ggulu. Era njagala mu series zino we tunanzuuzikira obeere ng'osazeewo okutambula ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri. Olunya olwo ndatusanga eri mu kubikkulirwa essula 14 olw'omukaaga, kubikkulirwa 14 olw'omukaaga ninda malayika omulala yali asooka ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe. This is the everlasting gospel. Soogera ku njiri ey'akaseera ogaggawaddeko ate enkyano yavuwala visa ate enkyano n'oba nga tukyagiyita covid n'ayingirawo. But this is a gospel of the kingdom. Eno yenjiri ey'emirembe everlasting ekusomoosa n'ekujja ne ku nsi kuno. Prophecy does not just end here. Prophecy oba obunabi buno bassebo tuyigako bugenda kukusitula bukutwale ne mu ggulu ne mu ggulu tuveeyo tugende mu nsi empya. Kugamba Bayibuli eriwo ku lwaffe bassebo okutuyigiriza agenda ya Katonda. Era njagala Mukama atubeere saagala gwe osigale mu kizikiza kubanga buliwo ng'ettabaaza etwakira okutumulisiza kigambo kya Katonda ekituteekateeka okubeera abayise abalungi. We are not citizens of this world but candidates for heaven. Era nsaba Mukama akubeere obeere mu abo abanaabeera abeeteefuteefu ng'ogoberera ng'owuliriza ng'oyiga ng'ogoberera ekigambo kya Katonda. Eri mu kitabo kye bayita kubikkulirwa essula esookera ddala olunyiriri olw'okusatu ndwagala nnyo kubanga luno lwa mukisa. I don't know if you are among those who need blessings. Oba omukisa ogwetaaga guguno. Alina omukisa oyo asoma gamba nti amiina. N'abo bawulira ebigambo by'obunnabbi buno
era n'abakwata ebiwandiikiddwa mu bwo kubanga ekiseera kiri kumpi. Gy'oli? You are blessed if you can read. You are blessed if you can listen. You are more blessed if you can practice whatever is shared in this word of prophecy. Nga mukisa munene nnyo gw'ofunye gwe olwaleero kubanga osobola okubanga owulira n'oyiga osigaza kuteeka mu nkola. Bwe kiba nga kiri mu kigambo kya Katonda kikkirize. Bwe kiba nga tekiri mu kigambo kya Katonda ekyo kireke. If it's the Bible, believe it. If it's not in the Bible, leave it. Kubanga bitwetaaga bye bigambo bitwetaaga mu kiseera kino eky'enkomerero ekijja okutuyamba okuteekebwateekebwa okutukambula mu butaggwaawo. Waka White atwayogera ku bannabbi ab'obulimba. Ne tulaba ne bannabbi ab'amazima engeri gye tuyinza okubazuulamu. Twalaba engeri ziweranga nnya ze tusobola okuyitiramu okukakasa bannabbi ab'amazima. Sijja kuziddamu olw'obudde. Naye nsaba Mukama akusaasire osobole okubanga onootebuka enkoze mulabe sitaani osobole okweteekateeka. God is speaking to you this hour. Mukama akuwa omukisa. Olwali olwo bwetwalinga munasire nga tugamba nti oluganda ng'olutulabira. Ono yali kabaka eyali omukaafiri awedde emirimu. Eyali takkiriza nti waliwo amukira. Eyali takkiriza nti obwakabaka bwe bwali busobola okusaanawo. Eyali omumativu ennyo mu busamize bwe. Okumanya nga yali mukankada nnyo omusajja ow'amaanyi. Batera kwogera ku Bagoliyaasi. Naye ono omusajja yali mukankada si mulala gwe njogerako ye Nebukadduneeza. N'alumba obwakabaka bwa Yuda. N'awuttula Yerusaalemi yeekaalu ya Katonda n'agikuba wansi. Tiyakomaawo kyokka n'awambayo n'okuwambayo abantu ba Katonda. Mwe mwajjira abasajja yawamba Abayisirayiri oba Abayudaaya bangi. Naye mwajjira abavubuka bano abamanyiddwa nga ba Danyeri ne banne abasatu Saddulaaki, Mesaki ne Abeduneego. Ne batwalibwa mu buwambe. Era olw'okuba nti yabalaba nga balabeka balimu enkizo kyava batwalira ddala mu shrine ye mu lubiri lwe n'abateeka mu ttendekero ly'obusamize ery'obukafiiri n'ayagala baliise n'ebintu bye yali ayagala okubaliisa ebyali nga ku ddaate. Kabaka olaba agamba nti mulina kulya ku ddaate, special ddaate. Kitegeeza that was a special training. Okulaba nga ayagala abafuule ekyo kyayagala babeere. Nabo babeere balaguzi, babeere basamize, babeere ng'Abakaludaaya n'abafumu n'abantu bonna boyinza okuloozaako abaakolanga ebyaddate mu lubiri lwa kabaka. Nga beesigamyeko. But one night. Ekiro kimu sajja wa Katonda abaali muriye. Wow, Mukama Katonda n'amusindikira ekirooto, semalooto. Era kye kirooto kye ngenda okuyigirizaako musaazi. Tukisanga mu kitabo kya Danyeri essuula si ndala wabula ey'okubiri. Daniel essuula ya 2. Bayibuli egamba nti ne mu mwaka ogwokubiri mu mirembe gya Nebukadduneeza n'alootera ekirooto oba ebirooto. Omwoyo gwe ne gweraliikirira, otulo twe ne tumubula. Wali tuseeko mu mbeera eno. Omanyi kankutegeeze Katonda bw'abanga akwagala asala gonna era akola kyonna ekisoboka. Oba kitegeeza kuteeka mu mbeera nzibu akuteeke ku bunkenge obulwe n'otulo akikola naye ng'anoonya kulokola. Omanyi Katonda akola engeri nyingi. Tujja kumulaba Nebukadduneeza mu maaso eyo ngaliwo ne Katonda kyetuuka okukola ekitali kya bulijjo ku kabaka naye ng'anoonya okumuggyamu omulamwa. Era amawulire amalungi gagamba nti Nebukadduneeza, though he was a very stubborn king, yali mukafiiri ekyenkanidde awo naye yawunzika olugendo lwe ng'ali mu kitabo ky'omwana gw'endiga eky'obulamu obutaggwaawo. Gamba nti aleluya. Era Yesu ng'okulaba ku Nebukadduneeza goberera bigambo bino bye njigiriza. You are going to be registered a candidate for eternity. Ojja kubeera mu abo abanaabeera mu bwakabaka bw'omu ggulu. Wuliriza, omusajja ono bw'aloota ekirooto ensi ng'erabika emukambuwalidde emusobedde tabitegeera. Awo kabaka n'alagira bayite abasawo n'abafumu n'emmandwa n'Abakaludaaya okumubuulira kabaka ebirooto bye. Ng'era omusajja omusamize alina kwebuuza ku basajja be. Abakaludaaya n'abafumu abakozesa abalagula abagita mu munyenye emmandwa zonna eza buli kika basebo n'asuze ku bunkenke balaba omusajja yenna amaaso gonna galinga gatutuma kati tabitegeera kyekigenda mu maaso Katonda amutadde ku tension.
walumba Yerusalemu n'ogiwutula n'owambayo abantu bange n'ebikompe byange ebitukuvu n'obiwamba ne I remain God. Kankulage mwe Katonda oyinza okumumanyira n'omuzanyirazanyirako naye bw'ajjayo enjala kwesiza olumi lw'otegeera asobola okukwata mu ngeri ate gy'ayagala akufunze akukakkanya amalala ago osobola okuba nga otereera. Wali osomera ku musajja Pawulo Mukama engeri gye yamweyitira abantu abafaana nga abakankana Mukama alina engeri gy'abeekwatiramu n'ono yamuloosa birooto ne mmuteeka ku munkenke n'alowooza nti birooto ndowooza ebiyinza okutaputwa abasajja be n'alyoka baga nti babampitire bonna that early morning bakutegeeza obwakabaka bonna bali ku tension kyali mu lubiri wali nze nkikunyumiza mu ssuula ey'okubiri. Wow, n'alyoka abagamba nti bassebo eno ensonga gye tulimu it's life and death. Muteekwa okumbuulira bye naloose ate mumala okumbuulira bye naloose n'amakulu gaabyo or else your life is gonna be terminated. Obulamu bwammwe mbusaanyaawo kubanga sinza kubeera n'abafere mu lubiri, sinza kubeera n'abasamizi abatangasa. Ne ba Danieri ne banne nabo babaleeteramu kubanga nabo baali bamaze okuyita mu training ey'okuba nti kakati babafuda naye tolowooza nti mwana wattu okubeera mu ssomero kitegeeza kunfuula gwe kyoyagala. No way. Bamanya bumanya nti bwe bate babasamira bwe bate bakola bino bibakozesa bino bwe biti naye si kuba nti babya-adoptinga ne baba nti babikkiriza babikozesa nga bwe biri. Wuliriza abasajja babaleeta Bayibuli egamba tebayinza n'akatono okusobola okunyonnyola ebigambo ebyo. Era bw'osoma agamba nti Abakaludaaya ne balyoka bagamba kabaka mu lulimi olusuuli nti ayi kabaka obenga omulamu emirembe gyonna. Obuulire omuddu w'ekirooto naffe tunaalagula amakulu gaakyo. Kabaka n'agamba atya n'addamu n'abagamba Abakaludaaya nti ekigambo kinvuddeko. Bwe mutategeeza kirooto n'amakulu gaakyo mugenda kutemebwatemebwa n'ennyumba zammwe zirifuuka mungo. Naye bwe munaalaga ekirooto n'amakulu gaakyo munaaweebwa nze ekirabo n'empeera n'ekitiibwa kingi. Kale mundage ekirooto n'amakulu gaakyo. Ne baddamu omulundi ogwokubiri ne boogera nti kabaka obuulire abaddu b'ekirooto naffe tunaakubuulira amakulu. Manyi wano e Buganda abantu bamanyi okugeta ndowooza okimanyi bapanga bayiiya waloose ki nga mulya nyama oyo mufu era kakati abo abantu ogenda kufiirwa. Balina engeri gye baataakinga ebintu by'osami kisige kya waggulu kyekigize olaba kino ekisulo kakati kiri wano ekitegeeza kino ago maziga kino kijja kubeera bwe kiti kati olaba omukono gwaddi egunsiiye awo kakati ngenda kufulumya olaba guno egunsiiye kati ngenda kuyingiza kugamba abantu balina ebintu ntu bibanonooza. Omanyi n'ebyo n'abakristaayo ababeera mu kkanisa naye nga bakyuka tebakyukira ddala bakyanonooza enjuki eyo keezunze eyo oyo nno mugenyi oyo nga balina ebintu bibanonooza. Omanyi obuwangwa bwange obulimu obusamizi nawo tebuggwa mu bantu. Kakati nabano byabasobera baga naye sebo tutandikire waki waloose gye tutaabadde tumanye ne bye waloose ate tulyoke tunyonnyola ekiro bwe tubuulira ekirooto ffe tukubuulira amakulu gabanoonya bamuferera. Kabaka n'addamu n'ayogera nti ntegeredde ddala nga mwagala okufuna ebbanga kubanga mulabye ng'ekigambo kinvuddeko naye bwe mutategeeza ekirooto ebyammwe biki bibi. Era mu bufunze abasajja tebasobola kunnyonnyola. Kabaka n'alyoka akola enteekateeka n'asunguwala n'ejuumula nnyo n'alagira okutta abagezigezi bonna ab'e Babulooni. Olunyolo 12 olugamba. Ndi mu Danieri essula ey'okubiri olunyolo 12 akaneegattako. Etteeka ne liteekebwa abagezigezi ne bagenda okubatta. Ne banoonya Danieri ne banne okubatta kubanga bonna balina okuba nga balugenderamu. Olunyolo 14 lugamba nti awo Danieri n'addamu n'amagezi n'obukalabakalaba Aliyoki omwami w'abaserikale ba kabaka eyajja okutta abagezigezi ab'e Babulooni. N'addamu n'agamba Aliyoki omwami wa kabaka nti kiki ekikwanguyiriza bwe kityo etteeka eriva eri kabaka. Aliyoki n'alyoka ategeeza Danieri ekigambo ekyo. Danieri n'ayingira ne yeegayirira kabaka okumuteerawo olunaku olwo omusoga akoba nti lulala naye ng'aliraga kabaka amakulu. Danieri
aga amagezi wagajjeewo agasobola okutaputa n'okumanya omusajja kyeyaloosi. Naye Danieri ono kamategeezi okuntwala n'onkuliza mu ssabo okusula mu galagi tekikufuula mmotoka. Danieri okubanga abadde mu lubiri emyaka 3 ali mu theological school ya Nabukadnezar, naye nga theology gwe bayiga wa bukaafiru wa busamize ow'abakatonda baabwe n'abakaludaaya n'abafaana batya, tekyamufuula kubeera ekyo. He remained faithful, a faithful prophet of God, a faithful servant of God. Yasigala nga musajja ategeera Katonda. Era kyava agamba nti wadde bino biganye, but I will consult my God. Do you trust your God? Katonda osobola okumwebuuzaako ensonga zonna ezikubaako? Olina obwesigama Katonda, Katonda gy'ali abikkula ebyama ebyebuziba asobola okukusomosa embeera enzibu eno? Daniel was not scared. Yamanya nti Katonda oyo nze gwe nsinza. Yes, I'm held captive here, but there is a God in heaven. Katonda oyo w'omuggulu manyi ajja kutunnyonnyola ebigambo bino. Awo Daniel n'agenda mu nnyumba ye n'ategeeza ekigambo ekyo eri Kananiya, kati ge manya ge babatumye, Misayiri ne Azaliya, banni basabe Katonda ow'omuggulu okubasaasira olw'ekyama ekyo. Daniel ne banne ne balema okuzikirira awamu n'abagezigezi abalala ab'e Babuloni. Babayita bagezigezi kubanga era nga njogera bweriwo, naye gamba nti abasamize. Ekyama ne kiryoka kibikkulirwa Danieri mu kwolesebwa ekiro. Gamba nti amiina. Bassebo, this was a fruitful night. Abasajja abaana bano nga bafukamidde basaba Katonda bagandi Mukama Katonda, wadde tuli baddu wano, wadde tuwawambibwa, but you are a prevailing God. Katonda okyaliwo, jangu otubikkulire ekyama kino otaase obulamu bwaffe naawe ogulumizibwe. Wow. Danieri okusaba kwabwe kwavaamu omulamwa. Ekyama ne kiryoka kibikkulirwa Danieri mu kwolesebwa ekiro. Gamba nti aleluya. Danieli n'alyoka yeebaza Katonda ow'omuggulu. Danieli n'addamu n'agamba nti lyebazibwe erinnya lya Katonda emirembe n'emirembe, kubanga amagezi n'amaanyi gage. Abantu bangi beesigama ku magezi gaabwe, filosofi waabwe n'olugezigezi lwabwe n'obusamize bwabwe, naye bassebo ne bajjabo, we must trust in the wisdom and the power, the almighty power from God. Era oyo yawaanyisa ebiro n'ebiseera, ajjawo bakabaka era assawo bakabaka, ow'amagezi okukira abagezigezi abalala, n'okumanya eri abo abamagezi n'okutegeera abawa. Oyo abikkulidde abaddu be ekyama. Nkwebaza nkutendereza ayi gwe Katonda w'abajjajjange, ampadde amagezi n'amaanyi, era ntegeezezza kaakano bye twakusabye, kubanga otegeezezza ekigambo kya kabaka. Daniel n'alyoka kyeyava ayingira eri Aliyoki n'amutegeeza n'amugamba nti Sabatero ntwale mangu nnyo eri kabaka mutegeeze ebigambo bibaddewo. Aliyoki n'ayanguwa n'ayingira Daniel mu maaso ga kabaka n'amutwala mangu nnyo, n'alyoka amugamba nti ssebo kaakati, here is the message. Ndabye omusajja omu baana b'obunyage mu Yuda. Oyo ategeezezza kabaka, anaategeeza kabaka amakulu kaakati bamuleese. Kaakati n'aggambye nti bamuyita cowboy, bamuyita star. Tafa. Mukama kati gwalonzi yagenda okuzanya firimu eno kaakati gwogiyita firimu kaakati, naye kaakati kyengezaako yagenda okubeera nga kati yaleeta obwa. Kamategeeze Katonda ono bw'anaaba anaamanyisibwa oba aneemanyisa mu bakaafiiri, ayinza okukkiriza embeera emu okubeerawo. Katonda COVID muyinza okumulabanga ebyokusaaga abaddewo ne mugamba nti kale sitaani tulabye nnyo, naye Mukama lwaki yakkiriza embeera nebeerewo? Ayinza okuba nga akkiriza embeera eno ng'ate yegenda okuyisaawo obubaka n'abadde abakaafiiri abatabeerako mu makanisa, abegendera mu byobusamize, kakati bakakaneko babeereko awo akameseji basange babeere ku TV ng'eno basobole okufuna obubaka nga buno. Mbeera ya COVID. Hade balowooza buli kiseera alowooza flight, kakati nina okubuuka ngende eno, kakati bakkakkana. Gwe ennyonyi zonna ne ziyimira ku bisaayo byonna. Embeera nebeera ku bunkenke. Naye okimanyi nti embeera eyo Mukama yakkiriza ebeerewo. Naye ng'oluusi egenda kuyamba abamu okufunamu akadde, bakkakkane, bawulirize, bategeere Katonda kyabaagaza. It's more than those flights. Era gwe musajja gwe ne mukyala gwa ntunuulidde, tolowooza nti obugagga bw'okuŋŋaanyiza ne by'oyagala ku nsi, it's all what you need. Bayibuli egambye eri Matayo 6:33 nti musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, n'ebirala bijja kubongerwako. Mukama Katonda bassebo ne banyabo alina kyayagala osooka onoonye, alina kyayagala osooka otegeere. Kabaka Nabukadneza yali awambye obwakabaka nga bugaziye, naye ng'obwesige bwe buli mbasamize, bakaludaaya n'abafumu n'abalaguzi aba buli ngeri yonna.
mandwazi alowolezaamu naye ng'ate Mukama naye ayagala okulaba nga omusajja ono alokolebwa y'ensonga kyamuleetera ekirooto nga kino nekiremu okutaputwa kankutegeeze not every pastor not every whoever claims to be a prophet is truly a prophet of God njagala nkiweze bano baali bannabbi ba bulimba era tebasobola kutaputa ekyo ekirooto Mukama kye yali aleese eri Nabukadneza but there comes on board a prophet of God omuddu wa Katonda nabbi wa w'amazima nga ye Daniel gwe yalonda era amwebikkulira namugamba nti kye yaloose kiri bwe kinebwe ka Daniel alyoka ajja mu maaso ge namugamba nti waloota ekirooto kifaanamu ng'ekifaananyi ky'omuntu nja kusobola okukikulaga ku screen okirabe bulungi nnyo naye nga omutwe gwa zaabu kati Daniel atandise okuba ku mutwe ajjayo ekintu kali imagine okubanga waloose ekirooto naye nga omusajja yakikubuulira Daniel kakati mulaba ng'ayogeranga n'omusajja atandise okunyenya omuntu aga nti yes wamma nzijukidde naloose ekirooto kyali kiri mu kifaananyi kya muntu ng'omutwe gwa zaabu ekifuba n'emikono nga bya ffeeza ate okuvaana omuluto wansi ku bisambi nga kya kikomo ate amagulu nga ga kyuma ate obugere wansi nga bwa bbumba nga litabikiddwamu n'ekyuma Nabukadneza n'anyeenya omutwe n'agatoki singa guba mulembe guno basooka bakweya akacupa ka soda olabika byogera bimu amagezi naye bitya bimugamba wabula akakasa bukakasa he's consenting what the man is speaking and truly this is the dream kyava mugamba nti lo and behold wali okyali awo ne walabika ejjinja eryakasukibwa eryatemebwa awataali ngalo it was not thrown by human hand or even a single hand naye ne lijja ne likuba ekifaananyi kino kyonna lyakuba wansi eri ku bugere teryakuba ku mutwe lyakuba wansi eri nti ekifaananyi kino ne kiryoka kimementukira ddala ne kifuuka olufufugge ne kiryoka kifuumuuka ejjinja eryo eryakuba ne liryoka limaamira ne libuna ensi yonna ayi kabaka wangaale so bye bigambo biwaluusi ebyo era bw'onooba nga oli wa kutuwonya kufa sebo jjukira bulungi nnyo babiwaloose eddala byebyo kabaka n'amanya nti ate mu bwakabaka alinamu omusajja emmekete naye waliwo ekigambo kino ekinsanyusa ennyo bwe yali nga Daniel agenda akola gye bayita preamble ng'agenda okwanjuluza ekigambo kino eri kabaka alina ebigambo byenjagadde mukusomere ebyali ebikulu ennyo bye yakozesa akola introduction agamba nti naye waliwo Katonda mu ggulu abikkula ebyama there is a God in heaven who reveals mysteries waliwo Katonda mu ggulu abikkula ebyama era ategeezezza kabaka Nabukadneza ebiribaawo mu nnaku ez'enkomerero wuliriza ekigambo ekyo Daniel teyeegulumiza nti nze ngenda kukutegeeza don't joke around nze ndi nabbi ngenda kukutegeeza omanyi lyabeewaga nina amafuta nafukibako amafuta era nze ndi wakabi no ono omusajja Daniel he was a humble servant of God agulumiza Katonda kyavudde agamba nti naye waliwo Katonda mu ggulu message yo gwe ngamba gwe omusajja omubuulizi w'enjiri ngamba gwe weyita nabbi do you glorify God oba gwe weegulumiza ensi erabe ggwe esobole okuba nga obugagga bwonna ereetera gy'oli ebintu by'ekkumi nga gw'olya naye Mukama Katonda ayagadde okulaga nti leero jangu omugulumize eri abakabaka b'ensi there is a God in heaven kyayagala obuulire oyo abikkula ebiki ebyama leka kwewaana mumanyi ffe twasoma nnyo era nze ntegeera bino byama tebisobola kutegeera gojja kufa abafukibako amafuta nowe era ategeeza kabaka Nabukadneza ebigenda okubeerawo mu nnaku ezaddi kyogamba Nabukadneza bwe yabeerawo zaali nnaku za nkomero nowe naye Mukama Katonda ayagala kakati unfold okulaga nti bassebo ensi tekoma ku Nabukadneza waliwo ebikyajja n'ebirala bingi mu maaso era bwamala okumunnyonnyola ekigambo ekyo nalyoka amugamba nti kifaananyi kiwalabe omutwe gwa zaabu nungi ekifuba kya ffeeza n'emikono watunula okutuusa ejjinja lirwatemebwa olwasi tumunya bwe lugamba bwe lyatemebwa wataali ngalo ne likuba ekifaananyi ebigere ebyekyuma n'ebbumba ne bimenyamenya
abesatu mu ttaano ekyuma n'ebbumba n'ebikomo n'effeeza n'ebbumba ne biryoka kamenyekera ddala wamu ne bifuuka ng'ebisusunku eby'omu gguuliro. Empewo ne ziryoka zibitwalira ddala. Kaakati ejjinja lino liwalabi eryakuba ne liryoka lifuuka olusozi olunene ne lijjula ensi zonna. Olwasatu mu ttaano bwe luwunzika. Satu mukaaga n'alyoka agamba nti ekirooto kye kiikyo. Era tunaayatula amakulu gaakyo mu maaso ga kabaka. Kati kyekisigadde makulu ge twagala. Gwe ayi kabaka, oli kabaka w'abakabaka. Katonda ow'eggulu gwe yawa obwakabaka n'obuyinza n'amaanyi n'ekitiibwa. Manyi Bayibuli egamba nti wali bukulu butava eri Katonda. Mukama akkiriza abakulembeze nga babeerewo. Naye ate ng'ayagala babeere role models, babeere ekyokulabirako, babeere nga bamugulumiza naye ono ky'ataasobola kukola. Era abaana b'abantu gye batuula yonna yagaba ensolo n'aziwa kino n'agenda mu maaso. Era wali kuddirira bakabaka abalala. Ekyo kankutegeeza okukigamba kabaka nti bagenda kukulyawo ate waddewo bakabaka abalala. Babeeranga bakabaka ab'ensikirano naye kugamba nti ogenda kusaanyizibwawo n'obwakabaka bwo waddewo obwakabaka obulala. Ekyo kiyinza okuswaza nga n'obugere tebulinnya. Naye wali kuddirira bakabaka abalala bw'osinga ggwe. Balibaawo n'obwakabaka obulala obwokusatu obw'ekikomo bulifuga ensi zonna. N'obwakabaka obw'okuna buliba bw'amaanyi ng'ekyuma. Kubanga ekyuma kimenyaamenya ebintu byonna era kibijjuumulula. Era ng'ekyuma bwe kibetenta na kino bwe kiri. Kirooto kino bassebo ne banyabo, Mukama Katonda alina message yali ayagala okuleeta. Eri kabaka ono yali ow'amampaati. Nga nabo oyinza okubeera n'amala n'olowooza nti ebintu by'ensi bibeerera. N'olowooza nti oli mu bukulembeze naye ggwe ojja kulowooza nti okola ebintu nga bw'oyagala. This message is coming to you. Oyinza okubeera mu ofiisi yo, oyinza okubeera mu kulembeze, at whatever level, but I want to assure you there is a beginning and an end for everything. Kabaka Nabukadneza yali takikkiriza. Wale kale oba yalifa naye walidawera bakabaka bala nga bakulembera na bwakabaka bwa Babuloni. Naye Daniel kakati kyagezaawo kutukako. He's now unfolding. Amugamba now listen. Obwakabaka bwo ye bwa Babuloni bujja kutuka ekiseera buveewo. Gwe muntu gwa zaabu. Waliddawo obwakabaka obulala obw'Abamedi n'Abaperusi. Ye bwakabaka obwalabibwanga n'ekifuba n'emikono gya ffeeza. Tinaye n'obwo obwakabaka tebugenda kubeerera emirembe n'emirembe. Nawo bugenda kutuka ekiseera buveewo. Waddewo obwakabaka obulala ate obugenda kubeera bwa Buyonaani. Bwakabaka obwalagibwa n'ekibuto n'okukomaano mu bisambi. Tinaye n'obwo obwakabaka tebugenda kubeerera emirembe n'emirembe. Waliddawo obwakabaka obw'ekyuma. Nga n'obw'ekyuma buno bwakabaka bwa Ruumi obwali bugenda okuddawo ge magulu g'ekyuma. N'obwakabaka buno nawo tebugenda kubeerera, wagenda kuddawo ate obwakabaka naye nga buno bwetabise obumu bwa kyuma obulala bwa bbumba. Kitegeeza nti kaakati wano these are divided kingdoms. Tinaye ate nazo tezigenda kubeerawo mirembe na mirembe. Walabika ejjinja eryakasukibwa eryatemebwa wataalingawo lyajja ne likuba ne libetenta byonna ne lisaanyaawo. Bassebo ne bannyabo ng'omwagala mpuliriza n'abantu n'ulidde kyenjagala otwale kikino. This world is soon coming to the end. Njagala kuba ku byafaayo ebitonotono nti waaliwo once upon a time waaliwo obwakabaka obwa Babuloni. Olwayo ne bwobutulesinga ku maapu y'ensi tokyalinawo obusanga. Kujja kugamba nti maapu yaabo bwalinga bubeera wano na wano ne bwe buti bayinza okugikulagako awo. Naye kakati olwaliro tokyabunoonyayo n'obusanga. Bwabeerawo mu mwaka 606 BC ne bujja paka 550 mu something. Obwo nabo ne busaanawo 538 ne bugenda. Boyina ekiseera kyabwo. Buli kintu Mukama akiwa ekiseera kyakyo. Ne wasituka wate obwakabaka obulala bwasituka bw'Abamedi n'Abaperusi. Nabo ne bubeerawo okuva mu mwaka ogwo ne bujja paka 331. Naye nabo bwatuka ekiseera ne buvaawo. Mwali abasajja bakabaka ba Daliyo. Era Daniel y'omu ku bannamukisa yasobola okubeerako mu bwakabaka obwa Babuloni ali n'akulosinga n'ayingirako ne mu bwakabaka bw'Abamedi n'Abaperusi. Naye nabo mwana wattu tebwabeerera mirembe na mirembe.
bwasobola okuvaawo ne waddawo bwakabaka bwa Buyonaani, the Greek Empire. Mwali abasajja abakankada, abasajja abaali abamaanyi ba Alexander the Great, okuva mu mwaka gwa 331 paka 168 BC. Bwenjogera BC, before Christ, kitegeeza ki? Ti Yesu Kristo tanaba na kuzaalibwa, niwo wakabaka obwo ne bubeerawo. Naye byonna Mukama Katonda lwaki abireeta okubalaga nti bassebo ensi eno evudde wala. Ffe ab'ebisoma lwali tubirabanga history, naye mu biseera byali biri mu maaso, they were just foretold. Babitegeeza kabaka ono naye nga bikyali mu maaso, ye afuga alowooza nti ebyo ebijja okubeerawo emirembe, naye nga bikyajja mu maaso. N'obwakabaka bwa Buyonaani bwatuuka ekiseera ne busaanawo. Alexander the Great ku myaka 33 ng'egya Yesu we yafiira, naye nga he died a hopeless man. Tulabanga kubeera w'amaanyi, omukankada, nga n'ensi ekukakasa. Musajja bamutaana bahita bonna baaliwo ba Napoleon baali bonna, naye ate kyabulabe nnyo kyakabi nnyo. You are powerful but you are the poorest. Kasita tubanga totegedde Katonda. Tekigasa kubeera w'amaanyi nnyo naye n'ogaana okutegeera Katonda. You are going to die but a hopeless man. Yagwe mukazi gwera omwami antunuulidde. I want to assure you, bw'onoba nga oyagala okuyita mu nsi eno ogiwunzike nga olina essuubi ng'oli mukazi omusanyufu, better accept the word of God. Kiriza ekigambo kya Katonda. Kino Mukama kyali aleeta eri Nebukadneza nti ofuze ogaziye oli w'amaanyi. Nange wannumba n'ontwalako abaddu bange ne Yerusaalemi n'ogikuba wansi yeekaalu, naye oteekwa okuntegeera. Kankutegeezi, Mukama Katonda tayita bubaka butalina makulu na kigendererwa. Mukama Katonda aleese ekirooto kino nga ye media gy'asazeewo akozesi. Olwayo Mukama ajja kwogera nawe okuyita mu ngeri nnyingi. Oluusi kajja kujja nga kamesagi ku ssimu, oluusi ajja kujja nga kigambo kiri mu Bayibuli okisome, oluusi ojja kubanga oli ku TV yo ng'otunula nga bondaba kaakati, oluusi ojja kubanga oli ku social media, WhatsApp, mutuna kuweza ka message. Tukitwala ng'ekyokusaaga. God is speaking to you. Mu kiseera kya Mukama yali ayogera Nebukadneza, naye ng'ate obubaka bw'aleeta tebugasa Nebukadneza yekka, bwali bwakugasa n'abaliddawo, nange olwayo bungasa naawe antunuulidde bukugasa obwetaaga. What message do we take from here? Roomi yajja neefuga kuva 168 BC neetuuka ku kuzaalibwa kwa Yesu Kristo. Yesu n'atuuka n'afa n'aziikibwa n'azuukira n'agenda mu ggulu paka 400 plus nga yefuga, nga Rumi yefuga paka lwe yasaanyizibwawo nayo. Era nenafuwa Rumi naye nga nayo yali nkafiiri ekyenkanidde 476. Yali nkafiiri nnyo, naye Mukama n'agamba nti no, enough is enough. Roman Empire must also come to an end. Naye ng'obukafiiri bwesasaanyizza buyitirivu n'olwali bwe bukyatubonyaabonya kubanga bwatabaala ne bubuna ensi yonna. Neewuliriza, Mukama Katonda yakkiriza ebyo byonna bibeerewo. Tubeere nga tuyiga, tutegere nti bassebo, yes. Omanyi Abaganda balina enjogera ennyingi ezinsanyusa. Tibonyoma ensanafu totuulamu ate ntuule. Akaba kamanyiro Katonda waliwo oyinza okumumanyiira aye n'osukka wandikomye. Naye Katonda w'onoomumanyiira ajja kuyigiriza. Mukama Katonda yasiima ebyo byonna bibeerewo, naye nga kyanoonya Nebukadneza atereeza obulamu bwe. Obubaka buno buzze gy'oli olwaleero, Mukama Katonda alina kyakunoonyaako. Era njagala ogoberere bulungi series zino gye tugenda okutambulira ne gye tunaawunzikira otegere nti Mukama Katonda si nze naye Kristo ayogera gy'oli. Bwe kibanga kiri mu Bayibuli kiwulirize era okikirize, naye bwe kibanga kiri wero wa Bayibuli kireke. Saza kuwolokoso wano. I'm here as an ambassador, as a messenger of God. I'm here to share with you what God is speaking to you. Ayagala kulanga obulamu bwo bukyusibwa. Nga Nebukadneza bwe yagala akyusibwe naawe ayagala kukyusibwe. Naye Bayibuli egambye nti n'obugero bwo bwabeerawo. Bwabeerawo. Era Bayibuli teyongerako kirala awo. Wabula egamba kimu kyokka nti okutuusa ejjinja bwe lyakasukibwa oba bwe lyatemebwa awataali ngalo, no human hand participated. Ne lijja ne likuba
omwagala mpuliriza kikyaleeta wano akulaga nti bassebo ne bannyabo after the Roman Empire ensi eno yagabanyizibwa mu mawanga ag'enjawulo. We are living now in the last era. Tuli mu mulembe ogusembayo ogw'okubanga ensi kaakati eri mu mawanga agali divided. Tuuka wali Europe awo wokka waggulu kati ojja kubuuza nti ffe Uganda n'ensi endala tukwatibwako luddawo. Yes, twali matwale genze ensi. Ffe twali matwale ga Bungereza. Bungereza eri mu Europe wali. Abalala baali b'Abagirimaani, abalala baali b'Abafaransa. Awo gonna bwe bwali Bwakabaka ensi Roman Empire bwe yakutukakutukamu, njagala otegere kino, yeegabanyagabanyamu Bwakabaka 10 era bwe bugere buno 10 simaba gwolina bumeka kebeerayo olabe. Naye ensi bwe yeegabanyagabanya mu Bwakabaka ne 10 era Bwakabaka buno bulagiddwa bulungi. Sijja kuwa manya gaabwo kubanga tegaggasa olwali, kubanga kakati ataga amanya gaavaawo ne gakyuka. Kakati olwayo ge mawanga g'osanga mu Europe awo, Bungereza, Portugal, Bufaransa, Bugirimaani n'amawanga amalala gali mu Europe awo, European countries. Naye Mukama kiki yali alengeza nti gajja kutuuka ekiseera gabeere divided. Agambye nti yalaba ebbumba ng'obugere buno bwa bbumba eryetabise mu kyuma. Gwategeera ku by'okuzimba eno combination tosobola kugikola n'ebeera long lasting oba n'ebeerawo. Ekyuma tekisobola kwegatta. Era Bayibuli ekinyonyola bulungi nnyo nti ng'ekyuma bwe kitasobola kwegatta naki n'ebbumba, n'obwakabaka buno tebwali bwakwegatta. N'obwakabaka buno obwokuna abunyonyodde bulungi nnyo. N'akulaga ki ekigenda okudira. Olwana mu ebbiri n'agamba nti era ng'obugere bwe bwali ekitundu nga kya kyuma n'ekitundu nga kya bbumba. Olunyola mu ebbiri 21. Era n'obwakabaka bwe buliba bwe butyo, ekitundu nga ky'amaanyi n'ekitundu nga kimenyefu kinafu. Kitegeeza nti obwakabaka buno bwama ne bukutukatuka ne bufuuka amawanga, naye nga amawanga agamu g'amaanyi ate amalala nga manafunafu. Ekyuma kibeera ky'amaanyi, ebbumba libeera linafunafu. So nga ate era ng'ebbumba bwe tasobola kwegatta n'ekyuma, wadde bataddewo embeera eno eya European nations okubanga zeegattawamu ne babeera n'ensimbi ezibagatta euro, ne bateekawo ebibiina bingi nnyo ebigatta ensi, naye bassebo all that they are trying to do is gonna be in vain. Ekigambo kya Katonda bassebo bwe kyogerwa kituukirira. Bino byonna okunoonya okwegatta bijja kugezaako bagezeeko but all that is going to be in vain. Lwaki? Kubanga Mukama Katonda alagudde. Teri kwegatta enemo. Teri kuddawo nti ate wabeerewo Bwakabaka obuli awamu. Naye banaabeera n'ebibiina ebyo ne batta emikago ne bagamba nti egasse mu kibiina gundi, naye tekitegeeza nti lifuuse eggwanga limu oba bufuuse Bwakabaka bumu. Buli omu bajja kubeera na constitution zaabwe, bakole ebyabwe, babeere n'ensimbi ezaabwe. Kakati olwayo dola gye ziri mu America neno zituuka ne zikola, Emungereza erina ssente zaayo, paundi zaazo, kakati ne euro weeri, gamba ya just living in a confusion. Naye katugende n'ebiriwo. Naye nze ng'asoma bunnabbi naawe awuliriza, naawe ayiga, tegeera kino nti ebyo byonna bikoleddwa naye si byakubeerera. Naye ekisembayo tebijja kuba ng'ate baddamu nti babeere nga beegasse wamu. Never. Mukama waffe yeebazibwe. Abikkula ebigambo ebifaananga bino okulanga naffe abituukidde. Twebaze Mukama Katonda nti ffe abasobodde okutuuka mu nnaku zino ez'enkomerero, we are on the verge of the end of this world. Tuli kalebolebo k'enkomerero y'ensi eno bassebo. Kati ki kye nninda mu nsi muno? Ninda ekintu eki, ejjinja eryatemebwa awataali ngalo. Era njagala kukusaba mukwano gwange wampuliriza nawe antunuulidde, tandika okwesunga, teekako ne kasimayiro, kubanga kino kye kinfuula okubeera Omuadventist. Ndi mulindirizi. Olugendo lwange lwe ntambudde nagambye nti ku kizigo akasolo kwekali, ne ku bwoya nkutteko. Sikyali mu mulembe gwa Babuloni, eyo navaayo dda, nali sinaana kuzaalibwa. Bumeri ne Buperusi twavaayo dda, Buyonaani twavaayo dda, Roman Empire twayitayo dda. Mu bugere akano bwe tuli, nyinza n'ogamba tuli wansi wa bugere, we are just at the bottom. Tulinze kimu kyokka, kintu kwedomola. Tulinze ekintu eki, kabaka w'abakabaka kuyingirawo. Oyo gwe nnindirira yaŋŋamba nti ŋŋenda kubateekerateekera bifo, n'ekyange gye kiri, naawe njagala kibeereyo ekikyo. Nkomawo, I want to assure you, ndikomawo ne mbatwala eyo nze gye ndi namwe mubeereyo. Singa tekiri bwe kityo nandibategeeza, kubanga ŋŋenda okubateekerateekera ekifo, era ŋŋenda kukomawo mbatwale eyo nze gye ndi namwe mubeereyo.
Bassebo. Namba gwe mwami antunulidde. Nawe mama antunulidde. The Lord Jesus Christ, the King of Kings, is coming. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah! 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 We are going to see the King. No more dying here. No more COVID here. No more suffering. Tubonye basebo de banyamo. Naye amawulire genjagala okukulekera mu baka bulunaku lwa leero. Amawulire ago agaatawanya agaakulungutanya Nabukadneza n'abulwa n'otulo olw'ekirooto ekyo ge mawulire genjagadde okulekera ku lwa leero. Nti basebo ne banyabo omwami gwampuliriza antunuulidde naawe mama ndaba njagala kukakasa oba oyagala oba toyagala, this world must come to an end. Kino tekyetaaga kutuulako mu lukiiko lwa parliament balaba mutya ensi eno etuuke ku nkomerero Yesu ajja oba tajja. No, this is not a debatable issue. Si byakuteesaako. Whether you are prepared, whether you love it, whether you like it, whether you need it or not, Jesus must, not may or he should, but he must come back. Sure deal. Tugende waffe. Nolwekyo mukwano gwange mpuliriza njagala obeere wamu nange mu by'okuyiga bino. Tugenda kubanga tambula njagala kusitula ssuubiryo. Njagala kulaga nti bassebo obonaabona leero oyita mu bizibu bingi ensi ekambwalidde bakubanja banka zibanja ne there is a time when the Lord of Lords, when the King of Kings is gonna come, byonna bikomaawo. Bizikire tugende waffe mu ggulu. Nesunga olunaku olw'abaagalwa. Ejjinja eryo njagala nkusomera olunyiri luno lwenjagala mponzike nalwo. Olunyiri olwanamu ennya lwenjagala nti era mu mirembe gy'abaakabaka abo, that is during the reign of those kingdoms or nations, abo bali banga bakyafuga, bano bafugira eno, bano bafugira eri, bano bali eri, kabaka w'eggulu alissawo obwakabaka. Gamba nti haleluya. Obutalizikirizibwa emirembe gyonna, so n'okufuga kwabwo tekulirekerwa ggwanga ddala. Naye bulimenyaamenya era bulizikiriza obwakabaka obwo bwonna obwogeddwako waggulu, era bunaabeereranga emirembe gyonna. Gamba nti haleluya. Basebo, buno obwakabaka obujja si bulala wabula bwakabaka bwa Yesu Kristo. Ye bwakabaka basebo nze nange naawe bwe njagala tufugiremu. Bwe bwakabaka obasebo bwe tugenda okubeereramu ng'ate bwakabaka bwakubeerera emirembe n'emirembe. Era bw'osaba ng'essanti obwakabaka obujje, please, you must be yearning, you must be longing, you must be ready to be part of this kingdom, which is everlasting. Yensonga lwaki basebo ndeesa enjiri efaana bweti. Bayibuli gyaga nti n'enjiri n'obwakabaka eribuulirwa mu nsi zonna. Mukama waffe yeebazibwe olwa tekinologiya nti oba yasobola okutuusa obubaka nga buno ne butuuka mu buli kanyomero k'ensi. Kye kyeyakakasa mu kubikkulirwa enjiri ezo zaagala nnyo 14:6 nenda malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu. These are waves. Olwayinza okusanza mu nnyumba ye mu kisenge kyo. Naawe abadde Nabukadneza nga weefudde Nabukadneza mu makaago, weefudde Nabukadneza mu ggwanga lyo, weefudde ki kyonna, the message has come your way. Ekusanzeewo mu ddiiro lyo, ekusanzeewo awo otudde w'okolera. God is speaking to your heart. Mukama ayagala okuteekateeka bulamu bwo. Soon and very soon, either before Christ comes, your life must come to an end. Ekimu ku bibiri. Yesu ayinza okuba nga tanaakujja naye obulamu bwo ne busaanawo. Waliwo n'abasajja abaali beefudde evvumbi, abo bonna benjogera kwa Napoleon, abasajja ba Hitler, baliwo abasajja ba mutawaana, ba Alexander the Great, bamwongerako ne ka Great. Nga baaliwo. Nano mu Uganda twalinawo omusajja nga bwaba musoma ebitiibwa bye byokka ku mawulire. Nga balina okubisoma nga bitwala eddakiika nga 2 namba basoma bitiibwa bye ng'ate olina okubisoma n'obimalayo. Era yawunzika nga life president. But where is he today? N'omulambo gwe mu Uganda tegwakomawo. He's nowhere. Baaliwo, but their lives had to come to an end. Nolwekyo ssebo nnyabo gwantunuulidde teweeyibaala. This message is coming your way just to tune you, to put you right, to make you ready to meet your Savior Jesus Christ. Mukama nsaba akumpeera omukisa. Obeeremu abo abanaafugira mu bwakabaka obwo. Tulabye ekifaananyi nga kye kirooto Nabukadneza kyaleeta. Omutwe nga gutegeeza ogwa zaabu gutegeeza bwakabaka Babuloni.
ekifuba n'emikono bya ffeeza bitegeeza wa kabaka owa Bumeedi ne Perusi. Ne tulaba ekibuto n'ebisambi nga bya kikomo byali bitegeeza bwa kabaka bwa Buyonaani. Ne tulaba ate amagulu ag'ekyuma gaali getegeeza bwa kabaka obwa Ruumi. Ebyo byonna byasaanawo. Kaakano tuli mu kiseera kya bugere. We are living now in the times of the divided kingdoms. Tulize kintu eki kimu kyokka. Ejjinja okwedomola, ejjinja eryamala ne baamira ensi yonna ne libuna wonna nga limaze okusaanyaawo bwakabaka obulala. Where Christ is, there shall be no other king. Tojja kubeerawo kabaka mulala era gwe wooteyibaala tojja kubeeramu ekyo ekifo. Ne bw'onookola otya, ne bw'onookyusa constitution, ne bw'onookola otya, ne bw'onobba, ne bw'onookola otya, you are not going to remain the king or the ruler of the president forever and ever. There is one who is coming, and that is will be the everlasting king, and that is none other than Jesus Christ. Mukama tubeere. Yesu bw'anaaba ng'azze, tubeere nga tunaafugiramu naye. Tubeere nga tunaabeeramu naye emirembe n'emirembe. Nga neesunga okubeera mu lubiri olwo, nga siri muwambe wabula nga nkwakuliddwa kuva mu nseene y'ekibi, enseene y'amaziga, nfugiramu ne Kristo Yesu. Wandyagadde okubeera omu ku abo? Nsaba Mukama akuteeketeeke. Nsaba Mukama mubaka nga buno ayogere naawe. Asitule essuubi lyo. Soon and very soon, this world is coming to an end. Mukama atubeere. Njagala kukusabira. Bw'ogamba nti nange nandyagadde mbeere mu bwakabaka obwo. Nandyagadde mbeere omu ku abo abanasisinkana Yesu Kristo. Bw'anaaba nga azze okukungula ensi eno, mbeere mu abo anaakungula. Mbeere mu abo anaamwaniriza. So si abalikwatibwa ensonyi. So si mu abo agenda okuzikirizibwa, naye mu abo abalimwaniriza tufugiramu naye. Lwaki tebagataamu nange tusabe? Katonda waffe nkwebaziza. Tewaloosa Danyeri yekka, teweebikulira eri Nebukadneeza yekka. Naye naffe obubaka buno buzze mu kiseera kyaffe, mu kiseera ekituufu. Munaku ezisembayo Mukama ng'oyagala okwogera gye tuli. Tukwebaza olw'ekirooto nga kino kye waleeta, naye Mukama nga naffe kituzuukusa kubanga bwe yamubikulira byali bya nnaku ez'enkomerero. Mukama oyogedde gye tuli. Eddoboozi lyo Mukama tuliwulidde. Kyenva nsaba ku lw'omuddu oyo n'omuzaana wo, omutima gwe Mukama guleme okukakanyala. Mukwate omukyuse, omulage nti byalimu byakola tebibeera emirembe n'emirembe. Anoonyeza kino nakiri, anoonyeza obugagga bw'ensi, ayagadde obukulembeze bw'ensi, ayagadde ebino eby'ensi byonna naye nga biggwaawo. Naye Mukama Katonda kyenva nsaba omuddu oyo akusembeze mu bulamu bwe. Akuyayanire, akukkirize ofugire mu bulamu bwe. Otandike obwakabaka mu bulamu bwaffe kaakano. Butandike ng'obwakabaka obw'omwoyo ne ku nkomerero Mukama tulyoke tubeere wamu naawe emirembe n'emirembe. Kyenva nsaba mu linnya lya Yesu Kristo, Mukama yongera okubeera wamu naffe, tubikkulire ebyama byo bingi bye twetaaga. Tusobole okubeera abawanguzi, ekisa kyo n'okwagala n'omukisa byongera okubeera wamu naffe. Tusabye byonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Nsaba Mukama akunkumire. Sigadde ndi Richard Kasumba, muweereza w'enjiri ya Kristo okubona ensi yonna. Sinzira mu Restart Foundation Ministries okujja n'okuweereza. Kwagaliza olunaku olungi, Mukama akunkumire. Bye bye.